Bino abyogedde bw'abadde akomekkereza okulambula ebifo ebikuumirwamu abaana nga yeekenneenya engeri gye batambuzaamu emirimu. Minisita asinkanyeeko amaka ag'enjawulo okuli Missionaries of the Poor e Namugongo, Missionaries of the Poor e Masanafu wamu ne The Game Foundation e Wakiso. Because once you go to Makerere University or Kyambogo, government universities, they'll take care of that. Mu kulambula ono obuddayo ekkaanya embeera y'obuyonjo omutindo n'okwekenneenya omuwendo gw'abaana oba gwenkana ogwo ogwabaweba okulabirira. And it's one of the reasons we started a school, because most of the schools cannot. They talk about inclusive, But it's not inclusive. it's not inclusive at all. Abakulu b'emirimu maka gano balajjanidde gavumenti okubasalira ku musolo oguteekebwa ku bikozesebwa mu kulabirira abaana bano. So tufunyeemu okusoomoozebwa okw'amaanyi n'okunoonya wa we tuteeka abaana abo oba babawezezza emyaka 18. Kyova olaba nga twajjawo ne programu eyitibwa assisted living program eyambako abaana abo. Wesinganya nti omwana aliko obulemu amaze okusoma, amaze P7 secondary gyagenda ogisomera wa ebifo tebiri singa gavumenti etuyamba mu masomero gennyini agali muno mu Kampala Capital City Authority ne baba nga wawa abaana bano kati baagala gavumenti efuule amaka gano ag'enkizo ennyo mu ggwanga kubanga gakola omulimu ogw'amaanyi. Tebalina muntu asobola batwala nga bwe tunagamba adoption oba foster care kubanga oli alaba nti mugugu gwa bulemu gwakola ki gwe yeeyongera nabo. N'olw'ensonga eyo tubadde tusaba nti gavumenti etukwatireko etuwe that eri provision eyo tuwa nti amaka gano ebeere ng'efuna engeri gyeteekebwa mu structures eziriwo already ezikola ku disability programs oba National Disability Act efune weebeera ng'eteekebwawo. Joan Nabasumba akulira ebyemirimu mu The Game Foundation agamba nti bakyalina okusoomozebwa ku baana bali eyo ebweru nga beetaaga okuyambibwa kyokka nga gavumenti yabateekako ekkomo. Tusanga obuzibu nti nga bwe nkubulidde nti maka ga baana nti omwana bw'abeera awezezza emyaka 18 alina okuba nga afuluma okuva mu kitongole kino atadde ewalala oluusi nga onoonyerezaako ku bazadde be oba ebimukwatako oba obuzaaliranwa bwe tusobeddwa nga tulemereddwa okubufuna. And we have so many challenges as a home, especially when we are dealing with people with multiple disabilities. You know, things to do with medication. Most of them are on medication, lifetime medication, especially those who are suffering of epilepsy and have mental health. You know, we find a lot of a hard time to get medication for them. Yepeina nakandi nga mukozi mu kitongole ki Missionaries of the Poor naye atunyonyodde ebirungi byafunye bwe yayolesebwa ekitongole kino saako n'okusoomozebwa kwe bayitamu. naye ndi mukyala mufumbo ate mukyala omufumbo ow'empeta mu kereziya y'Abakatoliki nyina abaana babiri, omwana omu omuwala yagenze mu siniya esooka, owokubiri yawezezza omwaka gumu nga naye asobola okutambula. You need somebody, the social workers, because social workers to work between the community here and also the people out there to begin appreciating that even if I have a child at home, can I be trained how to manage? Fatuma Nalubega yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV. I like you. Thank you.